Ab'ebitiibwa nzizeemu okubalamusaako mukadde kano mugyebaleko nyongera obbalamusaako lyo mu kiti kye bannange mu lusiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'uuna ng'omulongo katolwamu atuvudde ku maaso so omulongo tafa omulongo abuuka bubuusi naye omwana omuto yabuuka ate omukulu abula bubuzi so omulongo katolwamu yatubuzeeko omusajja abadde w'amaanyi nnyo mu industry yaffe ya music wano kakati omutesitesi era omwanjuzi nze Mubiru Smart Senior in order with the Smart Studios in touch with the Smart Media stroke Eagle Brands kankwawulira ebintu ebyo Mubiru Smart Senior mukugu mu music owawano naddala w'akadongo kamu okukuba ebivuga omuteekateeka okuwandiika ennyimba okuziproducinga okukuwabula okukola editing na biki kukuba n'okumixinga ebyo then akikola ng'akozesa Smart Studios. Smart Studios si muntu eri company ndi mukozi mu Smart Studios kye kitongole ekirina ebyuma ebyo mwe tulikodingira ennyimba nti tuteeka wano pin eno microphone eno keyboard nkuba bwenti kati Smart Studios bwe tumala ne tulangira ku Smart Media TV online broadcasting service byonna ebyo CEO waabyo y'omu ye Mubiru Smart Senior oba mu njogera ennyangu ya director waabyo nenga Smart Media etuyambako then tweyongera maaso ne radios endala zetumanyi CBS Simba BT TV Bukedde BBS Sanyuka Moon TV Nice TV ne TV endala zonna media platforms zonna katugenze wali era tu sponsoring w'ekitongole kye bayita Eagle Brands. Eagle Brands kye gwa beetaaga kankule bakola wammanga bakola ku kusiiga langi ekizimbe kyo okuguza langi n'omu kusiigira enjuyo moto yaabwe egamba nti let your brand shine ntireka ekizimbe kyekyo kitemagano bakimasema so kimyansuke bakiyoyota ne kimyansuka bulungi nnyo kakati era ne babanga bakola kuguza ebyamasannyalaze n'okubikuteera mu njuyo neyaka bulungi omanyi natuukako ku mulimu ogumu nga bamaze okugukola nga mulimu balubu bwe yandaba bweti ngenda okuwulira eyimba mukyala mugerwa lwensooka okumulaba ne ngamba yi balubu eyimba ne ngamba waliwo balubu zina bluetooth balubu eyaka ekyenjinga colors ekola ebiwojjolo nekola ebinyonyi nekola embaata nekola mbaata kabuzi nekola kapa okusobola okubeera mu ttaala eyo gye bakutera ba Eagle Brands n'olaba embaata nga zikuyitako bwe zigenda zikuba ebiwaatiro zikuyitako n'omala n'olaba ebiwojjolo nga bitambula bwe n'omala n'olaba kapa ng'egoba emmese emisinde naye nga zonna settings ziri mu balubu zaabwe ezo bw'ova oluvannyuma kati n'olengera omusota nga gugoba enkima n'ogamba bannange n'ettaala ng'ejja kundiisa engo tokoma okwo n'olengera abazungu nga bali amapeera mu balubu eyo nnyini ekuba bweti ku kisenge n'olengera ali abazungu nga batudde bali mu kulya mapeera bameketa ebinyeebwa n'ogamba bannange Eagle Brands ate nga yazze kulema nababuuza ebintu bino mu ggwanga muno omwebi ne baŋŋamba tebinnatuuka Uganda omusolo gwa guli expensive naye ffe tumanyi bwe tusuubula China ne bwe tubituusa wano bakola order eri mu company mu factory ne babibakola ne bibatuukako wano kati babikuteerayo gwabeetaaga okuba ku nnamba yaffe ya 0755 410138 0755 410138 mbakutuusaako bulungi nnyo abo bateeka akasente mu Smart Medias kati ebitongole byonna byonna omanyi twagala nnyo enkulaakulana ensi guno mulembe gwa .com ensi eri ku digital so abatwetaaga nyongera okubategeeza nti abadde batumanyidde wali ku kabuusu nga ku Makisedo twashifutinze ne tujjawo amaka ga Smart Studios amakaago kati gwatwetaaga okutandika ne mande ya wiiki ejja leero ennaku z'omwezi oba ziri 14 naye okutandika by next Monday 14 omwezi gw'omukaaga okuva by next Monday bw'otuuka enatete ku poliisi tukubireko oba bw'otuuka enatete ku poliisi imirya ku ludda oliko poliisi okulosinza amaaso g'ekkubo tunule ekyemmanga waliwo kakalina kaliko obupandepande bungi kakalina ako emmanju waako etwaziza amakanda ga Smart Studios kuba wali ekifo kiri kyasusse okubanga
ebintu emikisana emmotoka ziba ziwoggana ekiro ziba ziwoggana waba waliwo abakoona kati ng'ovudde ku kyemmotoka kuba ne wali ziyitawo naye eri munda gye tuli kava nnyo waliwo awo waolodinga abeera oba okwata amaloboozi oli ayimba ekyangwa mu liiso ekiwuka ekyangwa mu liiso ono wakati asala ebyuma na krrr masini newoggana ate sigwe wamuleeseewo sigwe wamuwaddewo sigwe omusasuzaawo kati oba olina kuyiiya noonoonye mawogole wagazi ddaani okubeera awo emirimu gy'abantu ne gifa ennyimba z'abantu ne zigendamu ebintuntu kati obeera otoba naye obula kumugamba ssebo nyamba nkuweyo emitwalo 2 owummulemu essaawa nnamba kaakati awo nvuddewo era abatwetaaga musooka nga mulimu abeetaaga music ku memory card music ku flash music ku CD music ku ki era tujja kuba twakwasaganya ne muzeeyi Lubega owakadonkamu ebusega awo waali omwana mulenzi alina ennyimba ekika kyonna enkadde empya ezaaliwo eziriwo n'ezirijja akezirijja mu kasazeemu ezaaliwo n'eziriwo so enkolagana eyo weeri awo kwaffe buli lulimbe etumaliriza olupya tuluweereza muzeeyi Lubega ng'ateeka mu kompyuta ye lumu nayitawo ne mubuuza bannange waliwo abayimbi b'otaamanya waliwo omuyimbi gwe bayita Dr. Lamanzaani Ssali ne Robina Nakisozi obamanyi nti sibalabangako ne music waabwe mwina bwenyiga kompyuta music waabwe najje ntasiima Salamani Maniizi nti waliwo omuyimbi gweta Moses Balongo obamanyi nti ye ssebo ennyimba zaabwe ze mmanyi mbamanyi maloboozi ne by face sibamanyi abamu balamu abalala bagenzi naye kati omulenzi alina music yenna abaagala ennyimba za okuzika kwa Kasozi okuzika kwa Basudde byonna babirina bulungi alaikum salaam bulungi Joy mukulikeyo kusomera Basudde alaikum salaam bulungi oyita Jaliya bulungi mukulikeyo ku ssomero abanyina zawadde bava ku ssomero ndike eno ntuuma mu kyalo kaakati ntuuse ku mulimo omulungi gwe nagabana mbatuusengako emboozi n'amawulire ebyo byonna abeetaaga kuyiga gita ku producinga nnyimba kukola ki kuyiga kuyiiya ggula nnyimba mututuukirire ebipya bingi nnyo bijja naye Katonda omwoyo gw'omugenzi Katoli wamaagummuza emirembe era agulamuza ekisa nkakasa nti olwaliro lwazi agenda amaze okutuuka mu nju ye ey'olubeerera emirembe n'emirembe feruga biidhinillah audhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim tandika puroguramu eno lagiwa omukisa mwina ebibuuzo bingi nnyo ku music wa kadongo kamu lwaki tetufunangayo muyimbi mulala ayimbanga Basudde lwaki tetufunangayo muyimbi mulala ayimbanga Kafeero lwaki tewaliwo omuntu ayimbanga muzeeyi Fred Sebatta lwaki abantu abo tebaliwo omuntu bw'aba takyayimba kuba eddoboozi erizaayira ddala nti terizaayira ddala naye obuzibu bwe ntandikirako buno wammanga nti okuyimba kwa Basudde ye bwe yajja okuyimba yayimbanga ani kyensooka okubabuuza ye Basudde bajja okuyimba yayimbanga ani kubanga ffe tumanyiiko gye nvudde wa Hamani Basudde yakubanga gitaaye naye nga ye ayimba nnyimba za muzeeyi Vincent Muwonge kwe yayigira okuyimba era zesooka mu kuyimba eyo mu birabo gye yakubiranga endongo wanjibu gyali yazze mugamba amale okwemera enzija nziniye munuunu awo Basudde yayimbanga ani era yayimbanga ye ebintu bino bitambula ekisooka kuba kirooto ne kifuuka ekirowoozo then bw'okiteeka mu action ne kifuuka ekikolwa ekyobuliwo abantu baffe okwegomba kutono okwagala kungi n'okwegomba kutono omanyi abagamba ateegomba agayala n'okukola kati okwagala kungi buli omu ayagala okuyimba naye avee na bigambo bye nalabye kkapa egoba emmese ate embwa egoba enkoko kati bwe bityo naye nga nti alyadaga nti nja kuyimbanga Basudde nti bwajja n'atandika kunyumiza mbu zino ne Basudde yayimba ne Kafeero yayimba bannaaye omwami Sebatta Fred yayimba n'omubuuza kati gwe baligamba kintu wayimba azze na bintu bye birala byakubuukabuuka ate ayagala kunyumya mboozi nga bali gye banyumyanga mu gita so oba oyagala okuyimbanga Basudde sooka ofuneyo ennyimba ze 3 ozikwate obe ng'oziyimbira bulungi nnyo mu gita then bw'onajja gye tuli tujja kukutandikira okukuwandikira oluyimba nga tutegedde eddoboozi lyo ligwawa lirimu eggono lirimu trema lirimu ki eddoboozi lyo lyatula oyimba oluma amannyo oba ebigambo oyimba olyabira oyimbira mu matama eddoboozi lyo tirivaayo kati ebintu ebyo bye bibuzaabuza abayimbi baffe wano n'ogamba nti omusajja Kafeero
yayimbanga omwegombako kuyimba naye action ze alina nnyingi. Yali waliwo certificate gye tusoma faamu twafuna omukisa tugifunako MDD music dance and drama byonna Kafeero yabirina nga music programmer mulungi nga dance programmer mulungi era nga drama programmer mulungi. Kati ebyo ng'abiina byonna kitegeeza byonna byali mu ye ng'abifuula ebyobuliwo. Kati gwe azaagala okuyimba nga Kafeero oyina ki? Oyina drama, ogenda kutendeka Katemba. Lwako omulembe guno Katemba abantu baamuwona ne bamufuula comedy, ate comedy abeera waakuwemulemu bwe muli. So Katemba yabanga waakusomesa, naye Katemba bamuyitanga kiri mu ttu ng'abeera ekintu basobola okiyita ne bakisabika. Kati nga bw'owulira Muzeeyi Ssebatta yayimba oluyimba Circus, n'ayimba Gologoosa, n'ayimba Nfisizaawo akadde omuyita ddole w'omwana. Ennyimba ezo mu Luzungu bakiyita bata secret, yazisecurate nga yazifuula ebyama. Yazisabika mu bbaasa n'aziyita ku ngulu, naye ng'ate kyategeeza kirala ng'omusajja gamba nti bwe nkulengeza ekkubo erigenda emugga ne bwe mba sikututte kukulaga luzzi tekitegeeza nti mba sikuyambye kuba obadde oyagala amazzi naye gambye kwata awo. Waliwo olugero lumu, omusajja yali mukulu, yali ayagala nnyo ssente. Kati ssente ezo oba alina gwe yali azaamaanya oba gwe yatwalira ssente ze oba gwe bataategeeragana bulungi mu ssente tugambe tugeze ekyokulabirako n'amuloga n'alwala n'afa. Yalina abaana be nga bali mu Amerika, baali abaana be 3. Kati bagenda okubeera nga bagamba muzeeyi wammwe yafudde nga bateekateeka kufuna passport, visa biki nga bajje. Kati muzeeyi waabwe yali mukadde nga kwaliko omusajja mukwano gw'ekyalo bagane tugende omwami olwo atuwe taata waffe yafudde ki? Ani yasse taata waffe? Oli amanyi olumba olwamuse? Nga bagenda omusajja bamubuuza, banne muzeeyi gw'omanyi kyasse taata waffe tubuulire, taata waffe yafudde ki? Bulwadde ki tumanye olumba olwamuse tuluwalane. Omusajja n'agamba simanyi kyasse kitammwe naye twamuziisa awo mu kibanja kye. Ne batambula ne babeera ku mukadde ne bamusokaasoka. Tubuli taata waffe badde mukwano gwe ate nga neeyibawo. N'abagamba mwagala kumanya kyasse kitammwe nti ye. Kaakati n'abasongera emitala n'abagamba mugende kiri wali ekyasse kitammwe nti olumbe luululi. Yabasongera ku muti gwali eri ebusukkakkubo emitala. Mugende ku muti ogwo mujja kulaba olumbe olwa ssekitammwe. Kati abaana ne baatuuka ku muti ogwo baasiŋŋaanawo ekkeesi ng'erimu ssente. Which means keesi olumbe olwa ssekitaabwe abaana abo baali 5, tebaali 3 sole. Kantereezeemu abaana abo baali 5. Olumbe olwa ssekitammwe n'alubalaga nti mugende ku muti guli wali olumbe olwa ssekitammwe. Bwe baatuuka ku muti guli baasiŋŋaanawo keesi ng'erimu ssente. Ne basaanukula keesi ne bagambye olumbe olwa ssekitaffe ssente ti kaakati bwe baatuuka ku keesi eyo ne bagisumula nga mulimu ssente mpitirivu. Ne balondako 2 enjala n'ebaluma ne balondako 2 ne batuma ebyokulya mu ttawuni mu budduuka bwe baayiseemu. Kati bali abaali bayita ebyokulya ne bagamba ssente zino bantu bateeremu obutwa balye baffe 2 tuzitwale. Kati nga ne bali bagamba abantu ne tutuma emmere tubaako ssente zino tubateege bajja tubakube tubatte tutwale ssente. Kati bali we bajja kyova olaba nti ekintu ssente kino kibi nnyo ate nga kya mugaso. Bali we bajja ne babaka ne babakuba ne babatta. Bwe baamala okubatta ne bagamba ekkozi twali tubatumye emmere n'enjala etuluma, nabo ne balya emmere gye bataddemu obutwa. Olwo nti bonna baafiira awo nabo olumbe olwatta kitaabwe nabo lwabatta. Which means ekibi ekisikire kye bayita ekibi ekisaaka erigo gwafuuka muteego. Ekibi kirondoola n'ekirungi kirondoola. Kati gwagala okuyimba nga Kafeero noonyayo ekirungi okikoppe ku Kafeero ogambe Kafeero yakolanga atya. Kitugambye nti nywa nnyo. Oli yanyweranga bajjajjaabe. Gwe bajjajja bayinza okuba nga b'Emisiri nga b'Ebuwarabu nga tebanywa. Oli yamwe jjajjaawe. Kozi bazzukulu ba Mugema basibuka wali Bunjakko. Ayinza okuba ayina emmandwa ze ezaamunywerangako. Kati gwe atazirina noonya ky'ogenda okukola ogambe nti kannyimbe nnyo Oluganda ndwatule nduggumize engereese. Kanteekemu mu music kanyongeremuko drama. Omala drama ogende music wange
kanteekemu dance oba ng'okutte bisatu music dance and drama ekintu ekyo njagadde tukitegere bwe tutyo kye kiremesezza abantu abasinga okufuuka kye baagala oba okufaanana kye baagala. Ensonga endala abantu baffe tebaagala kwebuuza, temwagala kuwabulwa. Oli akera ku makya n'agula ekitabo kye ne peeni ye n'awandiika oluyimba. Abasomi mukulike eyo. Aleikum salaamu. Bulungi mukulike eyo. Aleikum salaamu. Bulungi mukulike eyo ku ssomero. Leero musomyeyo ki? Musomyeyo kalimwezi? Musomye katikisimu oba musomye ejjuzu? Okay, kaakati ebimu byebyo. Kati tugenda kudda ku nnyimba ya Hamani Basudde. Ennyimba ya Hamani Basudde okuyimba kwe kwalinga kwa bunabbi. Kwalinga kwa birooto ng'alabikirwa bulabikirwa. Bw'amala okulabikirwa, kati Basudde baatunyumiza yaliko. Olumu yali ku Shembiriizi. Bwetandikira okuwandika oluyimba luno abakyala babbeeyi omwali mmanyi nsaago olunaku linava e Buddu. Abakyala babbeeyi. N'agula ekitabo. Bwe yamala okuwandika paati esooka n'agamba Busuulwa. Munoonye munaazimba kalina obugagga buwedde. Ng'oluyimba awulira alufunye naye ng'awandiika atya? Ayina ebindongo ebeera evuga n'eyeetoola emmanju w'ekikayi n'atula ku genereeta okwo n'ateeka sigala we ku mmwa n'awandiika ebigambo bye ng'ate mu tyuni ndala naye nga naye ne ziyimba ndala bwe zikyuka. Eva n'aga Busuulwa munoonye munaazimba kalina obugagga buwedde. Ng'awulira oluyimba alufunye. Kati ebintu bye oba kiri kya amaanyi gaamugwira nga bugwizi nti ewandiika ku kino era kitambuze bw'oti oyo teri ajja kuyimba nga ye, teri ajja wadde gezaako kumukoppa kubanga ebintu ebyali bya bunabbi. Tetujja kumulwako nnyo. Agala okumanya obunabbi bwe genda ofune ennyimba ze. Mwinako ekyafaayo ekirala nti ekuba oluyimba lwa Basudde bw'amala odduyimba Pulezidenti Kagame w'e Rwanda n'alwagala nnyo n'amuyita waaliyo omukolo era Basudde yasemba kuyimba Lwanda. Ebifaananyi bye mulaba ng'ayambadde omunagiro ogwa bbulu mu kkooti eya bbulaaka ng'akutte microphone baakimukuya Lwanda ku kisaawe yali ayimbidde. Kati oli bwe yamuyita ayimbe Basudde ate n'amusaanukula ne Basudde paati n'agimukubira ensimbi yazezisalwa eyo. Omuntu omuzibu okuyiga kyali olwo yamusaanukula amutwadde Basudde paati wona emuyisizza ate yamusaanukulidde paati 2. Era okuyimbako kwasemba kwali Rwanda kuba yali yakava e Rwanda awo naye obulamu bwe bwakola ki? Mukama we yamuyitira ng'alabye amutumye okuyimba abimazeeyo. Era mu Basudde paati 2 yagamba nti kekiri mutikka enjaga gyanywe omwami omuli mpulira enkoona ku ddimwa. Okuyimba kw'omukulu Fred Sebata sigenda kugendako olwaleero kubanga ebyoyo bingi biwanvu binyuma nnyo byamakulu biri educative nzize mbibabuulira emirundi gyonna. Buli nfuna omukisa okugenda ku mpewo mbadde nga mbyogerako ate naye bwe nfuna omukisa ne musingana mubuuza ebibuuzo bingi. Abatugobera ku smart media atwetaaga mu bya music recordings ojja kuyita ku 0755 410 138 0755 410 138. Olina mubiru Smart Senior in touch with the Smart Studios / Smart Media in order with Eagle Brands. So gw'anaaba afunye omukisa okutunoonyaako ojja kutufunamu by'otwetaagako. Bingi nnyo ebifumbekedde mu music omanyi music byayina ebyama bingi n'ebyama bya music ebisinga tubimanyiko oba otunoonyeza n'obwegendeza n'otufuna ojja kutufunamu bingi ebikwatagana ku music. Owaffe owa Uganda ogutali mutawaana tujja kuba nga tuwuliziganya nga tuwabuligana lwako ebiseera ebisinga ffe okutukyalira olina okuba n'ensonga si kujja kutubuuza obudde tebubaawo tetuba na budde nnyo buli awo bwakunyumyamu obudde bwaffe bwa actions. Olina kujja n'ogamba ngenze ku Smart Studio kaakati mwami mubiru nti kati bw'ojja kukolera oluyimba nkuwayo eddakiika 3 mu kutandika ne tunyumyamu. Waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakaatu. Kale taata.